abantu abasinga muli mu relationships naye nga relationships ze mulimu mwandibadde mwazivaamu dda naye nga temusobola olw'okuba mwewa ensonga ezimu oba mwewa assurances ezitaliiwo. Buli bw'obeera mu relationship n'omuntu ng'omuntu oyo akugostinga, akublockinga, anyiiganyiiga n'agenda nga mmwe omufuna obutakkaanya, solution ye gy'ayina yakubulawo. Like n'alekeraawo okuba essimu waaba mubadde mubeera naye n'ava ewaka n'agenda n'abeera gy'abadde gy'otamanyi. Then after a while n'akomawo and then you guys rekindle your love. Ogwo si mukwano, nze njagala mbabuulire. Mugenda ne mwegumya ne mugamba nti omukwano mbu simanyi omuntu aba takublockinzeeko mbu muba temweyagala mbu aba takwagala mbu eyo teba true love. Simanya mbu mulina okwekyawa nga we muddiŋŋana baabiwandiikawo. Ani yabagamba nti mulina okwekyawa nga we muddiŋŋana mbu kye kitegeeza love? Ani yabagamba nti omukwano gulina kubeerawo ng'omuntu akulumya naye ng'ate ye talumwa wabula gwalumwa? Lwaki omukwano mugudifininga mu ngeri eyo? Ekigambo kiri omukwano, love. Ekigambo tekiri pain. Naye ate mwagala mukyongereko love and pain. Omukwano si gwegwo mukwano. Ekyo bakiyita kufuula kisiimuula ky'okuluggi, like kisiimuula domat, kisiimuula ky'okuluggi. Saagala kukibikkako, njagala nkikugambe nga bwe kiri osobole okukitegeera. Bw'onjogera ekisiimuula ky'okuluggi omanyi kye ntegeeza? Ekisiimuula ekyo okigula oba ogula kidomaati n'okiteeka awo either wabweru oba wano munda ng'oyingidde. N'okirinnyako n'ogenda ne kisigalawo. N'okirinnyako n'oyingira ne kisigalawo. N'okirinnyako kyo kigenda kubaawo. Oba oli munakuwavu oba oli musanyufu ojja kisangawo awo nga bw'okisimula. Tekigenda kuvaawo until nga gwe kennyini nannyini kyo okikooye n'okikwata n'okisuula. Ntegeeza ki mu kyo? Omusajja ono agenda kukola byonna oba omukazi ono agenda kukola ebyo nga bw'agenda bw'akomawo. Bw'agenda bw'akwana, bwe bamukwana, bw'anyumirwa life n'abapya excitement bweggwawo ng'akomawo ewuwo. Lwaki? Oli convenience ye. Like tomukalooberiza munnange ggwe omwagala ng'akoma nga nze siina mukazi gwe nsobola kwagala nga ggwe, nze era ggwe mukyala wange era nze newe ŋŋenda ne nkola ntya ng'ayogera ebyo bitakwatagana nga naawe obikkiririzaamu mukazi wattu because omwagala. Yes, njagala tuyige ekintu kino. Tuyige okwawula okwagala omuntu n'okwesiruwaza n'omuntu. Si buli kintu. Nze nakula ninamu embeera zange ne mu baana bange nkibainstiringamu nti si buli kintu ky'oyagala nti olina okukifuna. Si buli kintu omutima gwo kye guyaayaanira nti nina okukifuna. Kubanga bw'obeera mu ezo embeera zijja kuleetera ebizibu. Omutima gwange guyinza okuba gwagala omusajja oyo nga gumwagala. Nze bwe nayiga ekyo nategeera obulamu buno. Era naye bw'onaakiyiga togenda kuddamu kuluma omutwe lw'alaaba. Nti yes mwagala naye ate ekituufu ekyokukolebwa kyakumwenenya. Kyekituufu. Tekitegeeza nti kubanga mwagala nti nina okumufuna. Kubanga nkyagala kuba njagala olugoye olwo nina okulufuna at all cost. No. If the cost I'm paying is way too high, like omuwendo gwe nsasulira okubeera n'omuntu ono munene, ngenda kumuleka. Omuwendo gwe nsasulira olugoye luno yadde ndwetaaga naye omuwendo munene kanduleke. Sisobola kukwata ssente zonna ne nzinvestinga mu lugoye kubanga ndwagala. Ojja kuyiga okubeerawo nga tokyesiba ku bantu, ojja kuyiga okutegeera akwagala n'atakwagala. Naye bw'onaaba ekyo tokitadde mu mutwe gwo n'okitegeera nti omuntu asobola okubeerawo mu bulamu obwo nga ggwe akukozesa bukozesa nga mu butuufu takwagalangako, yajja buzzi ne yeesanga mu bulamu bwo nga yali asaaga. Manyi nabagamba abantu batukwana nga basaaga. Abamu oluusi ne batwagala, oluusi ne batatwagala. Omuntu ajja mu bulamu bwo nga tebibadde mu pulaani ze n'aseerera n'akugwamu bugwi bw'atyo. Agamba wange tujja tubeera wasita siinawo omuntu. Naye nga you are not even his type or her type. Naye nga w'oli awo akukuumira awo. Waba akwetaaze ng'ajja ng'akusweet talkinga after a while ng'avanishinga oba ng'abulawo. Ng'era oddamu weetuuza nga weebuulirira nga ebyo weebuulirira nno bye bino. Anjagala. Olaba okumanya anjagala twakawukana emirundi emeka nga tuddiŋŋana. True love etegeeza nti omukyawagana nga muddiŋŋana mbwe yebeera true love. Wali otutteko akadde n'onoonyereza omuntu ono ky'aba akola nga akaseera kaaba nga tali naawe. Aba munakuwavu,
aba musanyufu nga enjoyinga bulamu bwe, abeera mu kuganza balala, oba abeera awo nga munyiikiwavu oba nga munyiikaavu paka bw'onajja. Bw'onaatwala akadde n'otegeera omuntu ono by'akola mu kaseera ako k'oba omuwaddemu oba kaaba akuwaddemu, let's take a break, tekimuva mu kamwa. Kubanga gw'oyagala, maama gwe bakutambuliza ku ntoli bw'oti. Kubanga gw'oyagala musajja wattu otambulira ku ntoli, akuba bukubi ntoli n'ogamba wangi mukwano. Yagula omuntu akwagala n'atakwagala. Mulekeraawo okwesiba mu relationships nga mulowooza that is the end of you. Relationship ne bw'eba nga erabika bulungi naye nga nvundu munda gireke. Omuyembe okuba nga gulabika bulungi naye nga gulimu envunyu munda ogulya togulya. Oyinza okuba ogwagala ate n'ogadaba ekiyembe kino nga kirabika bulungi naye ogenda okukisala okutandiikiriza oti ntuulya nga mulimu envunyu. Osuula oba olya, okisuula tokirya. So n'omuntu bwe tulina okumutegeera nti asobola okuba nga mulungi, asobola okuba nga alina qualities gwe z'olobooza z'oyagala, like physical qualities I mean, kubanga teziyinza kubanga qualities zenjogerako ziri emotional and other stuff. Twogera ku physical, ayina body, ayina akanyama, muwanvu, be bano ba American height ever smart mulenzi muto, naye ng'ekituufu kiri nti emotional wise taliiwo, ali very unavailable, byakola binyiiza naye ng'omwesibyeko. Abamu mwesiba ne ku bantu mbu mwagala closure. Mbu mpozi nga ye yaŋŋambye nti ankooye. Nkugamba nti oli kwefuula kisiimuula kya ku mulyango paka nga nannyini kisiimuula ekyo agambye nti kati kankisuule ngule ekirala, kijja kubeera waawo nga bwakirinnyako bw'agenda, bwakirinnyako bw'akomawo. Kati naawe bakufuddeko, bwe bakulinnyamu bwe bagenda, bwakulinnyamu bw'akomawo. Bw'anaakukoowa ng'afunye oyo gw'anoonya nga kanyogeere ng'olwo akooye, olwo nga gw'ogenda mu kasasiro, olwo babeera bakooye. So mwebeereremu, my dear, mwebeereremu. Mwige okumanya nti si buli muntu akumwenyeza nti aba amwenya. Si buli muntu akutuuza n'akugamba I love you nti aba akitegeeza. Ekigambo ekyo kinene ate kyezitowa, naye ffe abamu tukitwala lightly. Weegendereze ng'omuntu ebigambo by'akugamba bimaakinga n'ebikolwa bye. Omuntu gwe baagala bwe batwe bamuyisa. I know abantu abamu tetumanyi love, we've never tested real love. Nti oli atuuka ne mu love yaddala n'atandika ate okugyekengera ng'alabanga ggwe oba omufere. Kubanga ye tabifunangako ebibadde awo bwe bityo. But I know oba ompuliriza ekitegeezo olina smartphone. Zino essimu ze tukwata, it's not only for genda ku YouTube, kuzannya game on the phone. Do some research. Kubanga oba ompuliriza ekitegeezo obeerako, you have internet connection, data, Wi-Fi, applications, I don't know. Naye n'okuba nga olinako internet connection. Mufuneyo akadde mutulawo mwebuuza omukwano kyeki. Naddala ng'oli mu relationship ng'ekulumya omutwe. Kubanga oluusi ne bw'ogyesibako, in the end bagenda kusuulawo. Toyina guarantee nti agenda kubeera naawe, nti byonna ajja bikola kale ajja kukuwasa, kale ajja sigala naawe, ne bw'anaaba akwasizza ajja kuzaalamu oluusi omwana oluusi babiri era akusuulewo. Kakati eyamuleka luli n'amulesse kati, enjawulo ogiraba oba togiraba? Munzikirize nkome wano. Kansuubire mwasiibye bulungi, mwasuuze bulungi, mugenda siiba bulungi, muli bulungi. Omukama abankuumire ate era abanjagalire temujja. Yeah.